Akakiiko akateekebwawo okukungaanya obuyambi okuva mu bannansi kasambaza ebyogerwa nti kabulankanya ensimbi n'ebintu ebiweebwayo abazira kisa. Omu ku batuula akakiiko kano Dorothy Kisaka ategeezezza nti buli ekibaweebwa kigenda butereevu ne kikozesebwa omulimu ogukiweesezaayo. Tubigenda butereevu mu balina obwetaavu. Ssente bwe zijja zo tetuzikwatako tuziteeka mu banka era ssente tetunasipendingako n'ennusu. Naye ebintu bye ebyokulya bwe biba bizze tubiwa abantu abalina obwetaavu immediately. Okwogera bino aba e-proceeds babadde bawaayo ebikozesebwa okuyamba gavumenti mu kulwanyisa okusaasaana kwa coronavirus okuli ttani ya sukaali emu, ttani z'obuwunga 4, ttani z'omuceere 4 n'ebirala. Jingo Robinson okuva mu kitongole kino ategeeza nga bwe baagala ebintu bino bigende eri abakuuma amaka g'abaana abatalina mwasirizi. Nti abantu abasinga tebabafuddeeko. Ffe bwe tubadde nga ffe bannayuganda tubadde tulaba abantu nga bawa abalala. Kati fere tugamba capitalizing katulowooze ku baana katubeere ku baana kubanga naye eri gye tugenda mu emulago twagala bawe abakyala abazaala. Eyanza nnyo tweyanzeege musaku n'ogutuweereddwa kulaba nga abantu betulabirira bagenda okufuna essanyu. N'aba Blood Donors Club bawaddeyo emitwalo 10 ziyambe ku bannansi mu kiseera kino. For us as a Kampala Blood Donors Club, we came with our 100,000 shillings. Kisaka asimye bonna abawaddeyo n'asaba n'abalala abatannaba okusitukiramu. Tweyanzizza nnyo era twongera okukubira omulanga nti bw'oba olina ky'olina ky'oyagala okuwaayo okireeta era ne kigenda butereevu mu bantu abalina obwetaavu. Ate oluvannyuma lwa pulezidenti okwongezaayo omuggalo abantu mu disitulikiti ey'Essembabule naddala ab'Erwemiyaga bakaaba olw'embeera gye bayitamu ekiwaliriza minisita omubeezi ow'ebyenguudo Joy Kafula Kabasi ng'ali wamu n'ekitongole kya IDRS okuva e Canada okuwa abatuuze mu ggombolola y'e Makoole ne Kyera mu ssaza y'Erwemiyaga obuwunga, ensawo 8, sabbooni ne masiki. Kabasi asabye abantu bano okukozesa obulungi ebibaweereddwa ne gavumenti eyongera okubadduukirira. Bwe munaabeera nga muva mu nnyumba zammwe okugenda wali abantu abangi olabire ddala nti masiki eno gye nkuwadde ogyambala. Zendeese si nnyingi naye gavumenti ereeta ennyingi bwe zinaaba tuleese okulaba nga tubawa akawunga era ne sabbuuni okulaba nga banaaba mu ngalo nga balwanyisa infection ye. Joy Kabasi yazituheereza yatuheereza n'obuhunga na sabbuuni. Tuyanza na lebo gye tulowoozaako mu mbeera efaanagana bweti embeera ey'obunkenke. Ne kansala Nakalanzi Lidio wa White Nile Zone Katwe adduukiridde Aisha Nakatonna Lutaaya n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okuli amanda, butto, obuwunga, sabbooni, sukaali n'ebirala. Era ne tukwatagana wamu n'ekitongole kya Child Eye ne tuba nga tumutuusaako services zino. Olw'ensonga nti ono jjajja w'abaana naye bano bonna bazzukulu be. Oluusi akalubirizibwa okuba nti alabirira abazzukulu. Nakato yali akola gwa kutunda menvu okusobola okulabirira abantu okuli abazzukulu 12 bw'atyo n'asima kansala olw'okumudduukirira. Bannaye neeyanzizza nnyo bye bankoledde. Mbadde mpisibwa bubi n'abaana nga mbonaabona nabo tebalina kyakulya.